waliwo omusajja pastor ali awo bamuyita Isaac Rumushana ennaku zino abantu bamwagala nnyo ng'agamba balokole mulikawo okusaba ebitaggwa nakyagadde nnyo osaba ebitaggwa Katonda teyeetaaga kugamba ssaawa 2 oli awo omugamba biki bagamba wali tonnazaalibwa nga yakumanya kati oli awo omubuulira saba Mukama Katonda njagala okuyita ebigezo nfune triple A n'obeera awo ssaawa 2 oli mu ebyo Katonda tamanyi nti weetaaga okuyita nze Katonda njogera naye babagamba nti njogera ne Katonda njogera naye nenze nkola bukozi bwendi Katonda webale olwaleero webale n'ekitanda kino kyompa mbalamusizzaako nnyo bassebo ne bannyabo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Neebaza nnyo Katonda waffe atuwadde omukisa ate okuddamu okuwuliziganya. Nze mukwano gwo John the Preacher, oba oyinza okumpita bya Mukama John amanya gange amatuufu ge bantuuma. Njagala kwanukula mukadde wange ow'ekitiibwa Katikkiro mu buwombeefu mu bwetoowaze obw'ekitalo. Nzisaamu ekitiibwa Katikkiro waffe kubanga yabeera kabaka waffe ow'ebweru. Ku nsonga y'okusaba nzikiriza ddala 10 nti baakutomeza butomeza. Nkumanyi ng'omusajja omugezi ku bintu eby'enjawulo. Naye ku nsonga eno ey'okusaba nzikiriza nkugambe ssebo Katikkiro waffe nti baakutomeza. Waliwo eyakutomeza n'oyingira mu kintu ng'akutomeza. Ssebo mwami Katikkiro manyi nti oli musajja mu Kristaayo okkiririza mu Bayibuli eno kubanga oli mubatize okusinziira ku ddiini yo okkiririza mu Bayibuli era ogisoma. Mu Bayibuli eno mulimu omukazi ayitibwa Kaana. Kaana yali mukazi muganze eribba gwe bayita Erukaana. Kaana munnange nga tayina mwana n'amala ebbanga ddene yayina mujja we ayitibwa Penina. Penina ng'azaala kumpi buli mwaka. Bawa Kaana gwe bayita Erukaana yayagala Kaana buli bagendanga mu Siiro okuwaayo ssaddaaka ng'amuwa emigabo mingi okusinga ejja Penina mujja we. Naye wuliriza ekyabaawo. Olunaku lumu Kaana ne yeevaamu ng'akooye embeera. Baawe yatuuka okumugamba nti Kaana sisinga baana 10 gy'oli sibasinga. Bambi yali ayagala mukazi we. Naye Kaana embeera yamusukkako. Bayibuli egamba nti ne yeevaamu n'aleka emmere n'ayingira mu kusaba. Bayibuli egamba yasaba n'atuuka emimwa gye ne gitoobera. Kabona eyali mu yeekaalu n'atuuka okumugamba bwowange. N'atuuka okumugamba wange simanyi wakedde kunywa mwenge. N'amugamba nti omuddu wo omuzaana wo tatamidde mwenge naye afuse ebyo ebiri mu mutima gwe. Kati njagala kubategeeza bassebo ne bannyabo nga tebunaba kuwuliriza musajja abajja ku kigambo kya Katonda. Waliwo ebintu ebitavaawo na kabonero nga Katikkiro bw'agambye nga bivaawo na Saala yennyini. Era omukazi agenda okuvaawo ng'afunye omwana gwe bayita Samwiri. Kati ssebo Katikkiro ebintu ebyo biri mu Bayibuli yennyini gy'okkiririzaamu. Kati ebyo ogenda kubikola otya? Ekyo kimu. Nkulaga sinaali ey'okubiri. Omusajja gwe bayita Yona baamutuma mu kibuga ekiyitibwa Nineevi. Bwe yatuuka mu kibuga ky'e Nineevi Bayibuli egamba abantu bonna okuva ku muto mpaka ku mukulu okutuusiza ddala ku kabaka bwe baawulira ekyali kigenda okubabaako ne bayingira mu kusaba n'okusiiba ne beeyiwako evvu ne bambala ebibukutu n'embuzi zaabwe ne batazitwala ku ttale newankubadde enkoko okuziwa ebyokulya ne baba mu kusiiba. Bayibuli ega nti Katonda bwe yatunuulira Nineevi nga beenenyeza beekubye mu kifuba bakyuse n'asonyiwa obubi bwabwe. Ekyo ogenda kijjamu mu Bayibuli. Ekyo onookijjamu mu Bayibuli. Nkulaze okwo kwali kusaba kwa kwenenya. Ne basaba tebaakuba bukubi kabonero mukama wange Katikkiro. Baasaba. Kati ne wabaawo n'okusaba okulala ko nga kwa nkolagana yaffe ne Katonda waffe kunyumyamu.
kati ekizibu kye tuyina abantu abageraageranya abaana ku baddu ye ayagala ng'omuddu bw'amala okulya n'ava ku dining table n'adduka emisinde mu nnimiro mbu n'abaana bwe baba bakola. Bagundi njagala kubategeeza ffe tuli baana ba Katonda, bwe tujja maaso ga Katonda waffe tunyumya naye ng'abaana, tetuli baddu. Omuddu akola kipayopayo agende kubanga muddu talina kiddako. Bayibuli egamba nze sikyabayita baddu muli mikwano gyange. Mukwano gw'omuntu amuwa ebiseera n'obudde. N'olwekyo ebimu ku bitulwisa mu kusaba tuba tetwogera nga Kaana bwe yali asabira ebizibu. Tuba tetwenenya ng'Abeninive bye baakola. Olumu tubeera mu kunyumya na Katonda waffe n'otwala essaawa nnamba mu kunyumya ne Katonda wo ng'osiriikiridde maaso ge. Kakati ekyo njagala mukitegeere, ekyo kimu. Ekyokubiri, mukama wange Katikkiro, waliwo ensonga ezikuvunaanyizibwako 100 nga gw'oteeka ozikolako, naye ate nze ekinnuma nga nze akwagala kwe kubanga tuyogera ku nsonga zikukwatirako ddala ate n'obuukire olumu ezitakukwatako. Ekyokulabirako, laba vidiyo eyo gye nkuteeredde awo. Vidiyo eyo giraba? Abavubuka abo baali mu nkuuka, radio CBS, BBC n'ebirala n'amaloboozi g'abakungu ba Kabaka baayita abavubuka okuva mu Uganda yonna ne bajja mu nkuuka. Ekyo kyekyavaamu ne bawemula Obuganda ne beekulunga mu ttaka ne bafaanana embizzi nga bali mu kwekulunga mu ttaka. Saawulirayo ddoboozi lya Katikkiro waffe ng'avumirira ekigambo ekyo. Kati nze kinnuma ng'omulokole, kinnuma okuwulira nti ate ebintu ebitufudde ab'omugaso mu bivuma nga mwagala ffenna tukyuke tufaanane bwe tutyo. Nsiba ssente, nsiba obulamu bwange mu bantu abo abaali bafaana bwe batyo. Tewaliiwo musabi, tewaliiwo asaba ssaala esukka ddakiika emu mu abo, taliiwo. Kati okujjako nga mutugamba nti mmwe ekigendwa kyammwe mwagala Uganda efaanane bwetyo, mwagala Uganda kugituusa awo. Abo baali mu lubiri. Ani kabaka w'ebweru? Ye Katikkiro. Wavaayo ddi n'ovumirira ebikolwa ebyo? Wavaayo ddi n'ovumirira abavubuka abafaana bwe batyo? Wavaayo ddi n'ovumirira enneeyisa efaana bwetyo? Oba mmwe bwe mwabajjaamu ssente bisigadde temwagala kumanya? Nze ndowooza nti essaala teyina gwekoseza, naye ate abo bakosa abantu. Bawemula ensi, bawemula Obwakabaka, batyoboola ekitiibwa kya Buganda, bavumiriza Buganda, balaga Buganda ng'etayina gy'eraga, kubanga ebyo bye bakola tebiweesa Buganda kitiibwa. Ekyo kiwandibadde okolako byegimu ku mirimo gyo eminene, so si ssaala. Essaala wandigirekedde, kale bafaaza bagyogereko, kale basheeka bagyogereko, kale abo bagyogereko. Kale wandyogedde ku nsonga ezifaana bwe zityo ezisobola okuyamba Buganda okubanga egenda mu maaso, kubanga gwe mulimu ogusinga obukulu. N'asanyuka nnyo ssebo Katikkiro wa Buganda nga ensonga ezo zituuse gy'oli n'ozirowoozaako. Nzikiriza nti essaala bwe tusaba y'ensonga lwaki olaba tosobola tulaba mu bintu ebifaanana bwe bityo.